po jako akawuwo. Abatuuze b'e Kamwokya bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'amawulire gabadde ssentebe waabwe era kansala akiikirira ebbendobendo lino ku lukiiko lwa KCCA James Kakoza bwattiddwa abazigu abatannaba kutegeerekeka enkya y'olunaku olwaleero. Emboozi eno tugikuŋŋaanyiza wakati munaku ey'ekitalo wabula omugenzi bamutenderezza okuba omusajja ow'amaanyi naddala mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'era gibadde miranga na biwobe mu bitundu eby'e Kamwokya naddala mu zooni eya Church area. Awo abatemu we bamukoleddeko obulabe. So tusaba abantu bonna ababaddewo omuntu yenna asobodde okulabako ku kigenda mu maaso ng'asobola okuyambako bannabyakwerinda bonna oba amawulire ne baana batayagadde amanyike naye ekitundu kibadde kyagala okumanya ddala kiki ekitutu mu kitegeerekese nti Kakoza okuttibwa abadde akola dduyiro nga bulijjo ku nkya y'olunaku olwaleero abaziku ne bamuwondera ku pikipiki ne bamutomera nga yakatuuka ku luguudo lwa Yusufu Lule okumpi ne Centenary Park olwo nno ne bamukomerera ennyondo ku mutwe ezimujje mu bulamu bw'ensi eno. Abadde muntu ateganya era abadde muntu alwanyisa ebikolwa ebibi ebiri mu ggwanga ddala ng'obubbi obwenjagana buli kimu kyonna era nga nze nsonga nti n'ekimusizza kyekyokuba tebadde alwanyisa obumenyi bw'amateeka kubanga batalina gwalumirako oli wa NRM batuli wa NRM Kakoza abadde ng'akugamba ng'omuntu ne bw'ojjanga munnabyabufuzi era gamba nti yajjadde ekyo kyolesa sijja kisobola obanja kisobola so ensi efiiriddwa eggwanga lifiiriddwa Kampala afiiriddwa nga Central Division ate ne Kamwokya afiiriddwa kubanga abadde chairman ebbanga lyonna era nga twamukazaako nti chairman Kakoza ekitundu kino mwabadde abeera era omulala abadde abeera musajja abadde si muli wanguzi si waaki abadde musajja mukozi nnyo. Mutuukidde mu kifo abadde ettemu lino nga poliisi yatuuse dda okwekenneenya embeera era olw'okunoonyereza kutandise nga n'abawanvu n'abampi bayiriddwa mu kifo kino nga bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanoy okwetegereza embeera. Tulina bingi bye tuyinza mwogerako kubanga omuntu ebintu ebimwogerwako obirabira ku bantu ababa baliwo. Ekisooka Kakoza abadde w'amaanyi mu byokwerinda abantu bano bonna bakuŋŋaanye naye obulamu bwabwe bwonna mu nsonga ez'okwerinda abadde nambeera so n'olwekyo ng'omuluka ng'ekitundu tubiriddwako omukulembeze ow'amaanyi. Wanamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire akakasizza bino byonna era n'akakasa nti bakweyambisa kamera enkese eziri mu kifo kino ko n'abeerabiddeko okusobola okunoonyereza abatemu abasse kansala Kakoza wakati mu miranga egy'ekitalo egibadde mu maka g'omugenzi Kakoza e Kamwokya. Ebikonge eby'enjawulo birabiddwako mu kifo kino kubadde minisita omubeezi wa Kampala Hajjati Misa Kabanda, meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru ko n'abalala ng'ano meeya Salimu Uhuru ategeereza nti olw'akaweefube omugenzi gw'abadde akozesa mu kumalawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino bano bateeberezebwa okuba nga be bamu ku abo ababadde emabega w'ekikolwa kino. Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda asabye bannayuganda okugula ekirowoozo kya KCCA ekyokuwandiisa bodaboda mu Kampala okusobola okuzirondoola ng'engeri enayambako okumalawo omuze ogw'ettemu ly'oku bodaboda. Bodaboda zino tuzoogerako bulijjo nga tugamba nti bodaboda tuziteekemu tracking system kubanga singa kati bakkiriza okuba enkola gye twagala okukola mu mu tracking system genda ebaddewo singa ebaddewo twali twamanyiza dda nti ono yavuga bodaboda eno gye bakozeseza yagijje wano naye abantu bakirwanyisa political so nga tetukikola ku bulungi bw'abantu nti kati olwaleero tracking system ebadde ekulaga nti nannyini bodaboda eriko namapleti eno niba ogijjeko n'ogiteeka wansi nga bodaboda enamba ogisibyeko busi era tujja kumanya nti baagisibye ku nnamba eno era ono yabadde agivuga. Mu ngeri y'emu n'abakungubazi ab'enjawulo obwedda buli omu atenderezza omugenzi. Matiya Sekanjako
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Era nga pati ya NRM nayo efiiriddwa nnyo kubanga abantu batono nnyo ababeera nga bali ku mulamwa okwetaagisa naye kakozesa badde ku mulamwa ebbanga lyonna bakyuka avuga